Tusanyusa okulaba nga amannya gange nze Arkrich mweza programu eno ng'olwaleero tukyaliddeko wano chairman Nyanzi ku kitebe kyabwe eky'ekisinde kya bana People Power. Mukulu chairman Nyanzi, tusanyusa okulaba ssebo. Nange nsanyusa obbalaba nnyabo. Mwebale kuwangaala, mwebale kulwanyisa bulwadde bwa COVID-19, mwebale kuyita mu lockdown kubanga ndaba essaawa ena tujja givaamu. Mwebale okwagala eggwanga lyammwe naddala abantu abakkiriza mu kisinde kyaffe ekya People Power. Mwami chairman Nyanzi, waliwo ebigenze biyitingana ku mukutu gwa social media nti olinamu olutalo ne mwami Bajjo nga Bajjo agamba takizigana naawe, kwegamba olutalo olwo luva ku ki? Olutalo nange ndulaba ku social media. Omanyi ennaku zino social media yezira kakubye, yezira kulaba wali conflict, endowooza tewali lutalo. Naye era ne bwolubanga bwe luli olwo lutonotono, abantu balina judgment. Bw'ogenda ku social media olaba position gye batekinga mu bintu ebyenjawulo. Kati ku kino omulabi ndowooza yandigenze n'alaba ekiri ku social media kubanga era gye yabijje. Naye ekintu ekisingedde obukulu mu People Power ebintu ebisinga obungi bitambulira ku kigambo kye bayita discipline. Nti buli revolution yonna ejja nga teri mu discipline terina gyegenda. Era tujja kuwalizibwa nnyo okulaba nga tu instillinga discipline oba nga tulemera ku kigambo ky'okuba n'empisa ne discipline mu kisinde kino. Abantu tebalina kubeera bakyetwala. Number 1. Number 2, People Power Movement erina disciplinary committee. Omuntu yenna alina okwemulugunya nga ddala akkiriza mu kisinde ate alina kutwala bizibu bye mu poliisi ya Museveni oba mu magye ga Museveni. Alina okujja ku kisinde kubanga kiterezza ebintu bingi nnyo, kiwangadde emyaka mitono n'olaba tugenda mu maaso. Kyetujja okusinga okwettanira ye discipline, tulabe nga Abannayuganda tubawo obukakafu nti no bwe tuba tugenze mu buyinza tusobola okuteeka ebintu ebisinga mu nkola n'obutaba na mpisa mbi. Kakati mwami chairman, olinga agamba nti mwami Bajjo kyeyakoze ogenda ku social media kikyamu, yandize mu People Power ne mugenda mu disciplinary committee oba n'ateekayo ensonga ze instead of oziteeka ku social media? Si mu social media yekka ne mu mawulire, tulina spokesperson waffe, tulina abantu aboogerera ensonga ezikwatagana ne People Power, tulina ekigambo kye bayita People Power nti omuntu ne bw'aba agenda kulondebwa amaanyi g'abantu tugasitadinga wansi ne tusalawo okusinziira ku maanyi g'abantu. Tulina enkola gye tukolamu ebintu, naye ekyo saaga nnyo kidweringako kubanga ate kiba kyongera tukyamya buli nkyongero kiteeka mu mawulire. Abawagizi ba People Power bonna twagala tube nga Kakati ekibuuzo ekirala mwami chairman, abantu abamu bagamba mwami chairman Nyanzi wa NRM saawe n'ate agamba wa People Power. Abamu bagamba nti agenze mu People Power olw'okuba eridingibwa muganda we Bobi Wine. Kituufu oba otangazeeko abalabi baffe kweyo ensonga? Number 1, Bobi Wine namusooka mu byobufuzi oba mu byobukulembeze. Ekyokubiri nti tekyewuunyisa kuba nti mpagira Bobi Wine kubanga twatandika naye Kyaddondo era ekisinde kino saakigenda mu bugenzi naye ndi omu ku baakitandika. Ndi omu ku baakitandika nga President Museveni atudisappointinze, yeeyongeddeyo emyaka ne constitution agikwaseemu, akozesezza bamamba ba parliament. So siyingidde buyinza mu kisinde naye nze omu ku baakitandikawo. Ekyokubiri okuta movement, ekyo ekibuuzo tekisaanidde nakubuuzibwanga. Osooka kibuuza Paulo Kawanga Ssemwogerere, n'okibuuza Kizza Besigye, n'okibuuza Mugisha Muntu, n'ojja ng'okibuuza abo bonna bazze bakireka. So ekyo ekibuuzo sirina busobozi bukiddamu kusinga abo, naye ng'okutwaliza awamu ensonga esingira ddala obukulu twaniriza buli muntu yenna naddala okusinga abantu abava mu NRM. Era essaawa yonna tugenda kuyingiza abantu b'NRM. Mikwano gyange gyonna abali mu NRM ngenda bayitayo bayingire mu kisinde kya People Power. Era batuyamba nnyo ekyaddondo okutwegattako ne tuwangula obululu obwo. Aluwa olaba waliyo abiriga naye twagenda akalulu twakawangula olw'okuba nti twasobola okumatiza abantu b'NRM okutwegattako. Nze kyensinga okwettanira saagalira ddala muntu avuma muntu wa NRM. Abantu be NRM abamu bambi bali obutamanya ate abangi gye bali banyigirizibwa tulina obasika obbajjayo. Nakino kankyogerako bino bagamba mbu bagula abantu baffe. That is very wrong. Abantu bagula busamambizo. Tulina abantu abava mu NRM twegattako era abakyajja nga twatandise Baniveiringa
bangi nnyo ekyo enkola ey'okulaga nti baguza abantu tulaba nga ya bunafu nnyo na butiitiizi.